abakulembeze mu biti ebyenjawulo betuli nabo akawungezi k'olwaleero naddala abakulembeddemu enteekateeka eno aba task force ne bonna okulaba omukolo guno nga gulabika bwe guti saba tubakubire mu ngalo ez'amaanyi. Zeiga Joseph mu kiseera kino nze division speaker owa Nyendo Mukungwe ate era nze ayimiriddewo okuvuganya ku tiketi ya Democratic Front okubeera division mayor owa Nyendo Mukungwe Kanyabo ne Basebo. Enteekateeka nga ziko naye olw'obudde tujja kwogerako ebigambo bitono nnyo ddala. So ekibasaba kutegeeza mwaka gumu n'ekitundu emabega twajja kasozi awo ne tukebera amazzi twagala kusiba bowahoola awo waggulu awo ne tukebera amazzi ga wano wekitiibwa nga tusindise naye nga gali wala ddala fuuti nga 2.5 nga mukono tesoboka nga tusoboka kusimisa motoka. Kikyali mu programu tetubasuuliriranga okulaba nga mufuna borehole esobola obayamba mwenaawo wakati. Era awo mwensimbi okulaba nga ebyalo byaffe byonna ebiri mu muluka guno okulaba nga mufuna amazzi amayonjo okubeera nga tugakozesa. Banyawo ne Basebo, Banyawo ne Basebo, ensonga ey'okubiri tutunuulidde nnyo ebyenjigiriza naddala mu kisanja kyaffe kino kitubadde ku division ekulemberwa Oweekitiibwa Nakku Musana omuli okuzimba seed school. Wali ebujja ojja kuyitanga wano Buculo ng'omwana agwa wali ebujjenjeru ng'ate asoma ku kasente akasamu ddala. Awo era tutunuulidde abaana baffe abamaze siniya ey'okuna omuli ddala abaana abo abawererwa abakyala abawejjere ng'owange bwe yali ne tugamba nedde muzadde amenyeka nnyo n'awerera omwana n'amumazisa siniya 4 ate omwana oyo n'atakuguka naye newankubadde abayingiddeko ku ssomero. Awo tulinawo sponsorships 5 ne ku siniya 6 nawo tulinawo sponsorships 5. Twekakasa ebyo tugenda kubituukiriza ate bulungi okulaba nga abaana baffe tubakola ki, tubakwatako tubasitule tubateeke ku mutendera ogukola ki oguddako. Banyabo ne Basebo, saagala kusukkaawo. Nzeiga Joseph ndi musomesa mutendeke, ndi director wa ssomero liyitibwa Serinnya Primary School mu muluka gwa Bulando. Ndi mukugu mu mazzi mu kusima boreholes n'okuzikanika, era omulimu ogwo mbadde ngukola mu muluka guno ng'Oweekitiibwa ne Honorable Juliet Kakande batutumye okulaba nga mbeera n'amazzi amayonjo. Banyabo ne Basebo, tubasaba mutuwagire ku kabonero kaffe ak'omuti. Omuti bulamu. Naawe ali awo ensonga lwaki okola ki oli awo, naye eri gye muntwala si gye mbagamba. Nze gye mbatwala weewano, mbatwala mu direction egamba nti bwe kitaba kyogero singa mwenna mwafa dda, naye olw'okuba ekyogero ekyatemwa ku muti yensonga lwaki mwenna mulina obuki obulamu nga mulabika bulungi bwe mutyo. Mwagire omuti. Banyabo ne Basebo, essuubi lyokka lyetulinawo. Neyanza nnyo neyanzeege okumpuliriza. Tubasaba akalulu, tubasaba mutuwagire. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.